Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire amakovu ago oba ekkovu eryo. Amakovu ago okusookera ddala, guno mwezi gw'amakovu gabeera mangi nnyo nno, era abantu abalima gabasumbuwa nnyo, galya nnyo ebintu eby'enjawulo ebibeera bikyali ebito eby'enjawulo byonna. Amakovu ago galiko eddagala ery'amaanyi kyenjagadde obbabuulira, naye ng'okusookera ddala amakovu n'ekirala galiibwa, bagalya bulungi nnyo ag'amakovu, naye okusingira ddala abasinga okugalya si ba muno mu Uganda. Abazze obuzimu n'abavudde mu nsi ezo ez'ebweru be basinga okulya amakovu ago, era muno mu Uganda mu bitundu ebimu gali ku katale, kuba obeera oli awo ng'olaba abantu bajja bagayigga bagakuŋŋaanya. N'olwekyo amakovu ago gali ku katale nnyo olw'ensonga nti abantu bangi bagalya ate n'okugakolamu eddagala eryo nga bwe ngenda obbabuulira. Era abasinga wano mu Uganda bagalunda, mulimu abagalunda nga bafuniddemu ddala ssente. Ago amakovu g'olaba. Kati amakovu ago galiko eddagala, naddala ggwe ng'otawanyizibwa olususu, olususu lukumazeeko emirembe, oba ng'oyagala okukuuma olususu lwo nga lulungi, naddala feesi. Amakovu ago galiko eddagala ery'amaanyi, lwakuba wano mu Uganda tekinnaba kujja nnyo kubeera nga basobola okubeera nga bagajjanjabisa. Olikwata nga bw'olaba bwe ndikutte n'oliteeka ne litambulira mu feesi yo. Buli bwe litambulira mu feesi ne lirekawo ekyo ekiseerera, ekyo ekiseerera ekyo kiba kikujjanjaba naddala ggwe feesi yo oyagala ogikuuma nga nnungi ng'erabika bulungi, eveemu oluyinjayinja olwo lubeera mu feesi, omuttunta, kwegamba feesi ebeere ng'erabika bulungi. Ekkovu eryo ddungi nnyo mu kulongoosa feesi. Olikwata n'oliteeka mu feesi yo ne libeera nga litambuliramu feesi eyo, ebeera egenda kulongooka bulungi nnyo. Oba okugikuuma nga nnungi, obeera olina okukola saaviisi eyo, amakovu ago ekyo ekiseerera ekisigalako kirungi nnyo mu kutereeza feesi. Era Abazungu bo kye baakola baakimanya nti abantu bangi naddala abakyala ababeera baagala okwekolako batya abeera atyo muteekako ekkovu eryo mutambulirako. Kati bo baakolayo ebizigo. Waliwo ebizigo nga byava mu makovu ago ne bateekamu n'ebintu eby'enjawulo. Iyo Omuzungu akwanguyiza oleme kubeera ng'obonaabona n'ebyo by'okkwata ekkovu ng'eryo n'oliteeka mu feesi yo litambuliremu ng'oyagala okwejjanjaba olususu oba okukuuma olususu lwo nga lulungi. Kati bo baakolayo ebizigo, naye ng'ebizigo ebyo nga kemika erimu evudde ku makovu ago. Ebizigo ebyo bassaamu eby'enjawulo, kuba mulimu ebizigo nze bye ndaba nga bateekamu ekyo ekinaanuuka ekiva ku makovu, ne bateekamu ovakkedo, ne bateekamu ekigagi, kale bateekamu ebintu eby'enjawulo ne bakolamu ekizigo ekyawamu ekitereeza olususu. Naye ng'ekikulu kya byonna bo babeera batunuulidde nnyo ekkovu eryo olw'ensonga nti ebyo ebinaanuuka eby'amakovu biriko nnyo eddagala. Kati ebizigo ebyo okubifuna, genda mu bakyala abo mu kibuga batunda ebizigo, abalina ebizigo eby'enjawulo naddala ebyo ebiva ebweru wa Uganda, kuba kemika eyo naddala ebyo ebiva ku makovu ago wano mu Uganda sijja kulimba, simanyi kampuni ki ekola kizigo ekyo nga bateekamu kemika eyo ebeera evudde ku makovu. Biraba biva bweru wa Uganda, babirina mu kibuga abakyala abo abatunda ebizigo ebyo ebiva ebweru. Ebizigo ebyo babirina, bifulumira mu bizigo ne bifulumira ne mu tyubu. Mu abalina ensusu ezikakanyala nga feesi yo ekakanyala, kirungi nnyo okozese ku bizigo ebyo ebiva ku makovu. Singa oba tosobodde kuliteekamu ne litambulira mu feesi yo, noonya ebizigo ebyo obeere nga obyesiiga, obeere nga obisiiga mu feesi yo, egenda kuba ng'etereera bulungi nnyo. Osobola omunnyonnyola n'omugamba njagala ekizigo nga ku kikebe kuliko ekifaananyi ky'ekkovu, bassaako ekifaananyi ky'ekkovu ku bizigo ebyo, oba n'omugamba njagala ekizigo ekiyitibwa Snail Skin Care. Beera ng'omugamba bw'otyo, ebizigo ebyo ajja kuba abikuwa. Oba omugambe nti mpa ekizigo oba tyubu ng'eriko ekifaananyi ky'ekkovu, ajja kuba abikuwa bulungi olw'ensonga nti babirina, abo abakyala abatunda ebizigo babirina bulungi nnyo. Somako omanye nti ogenda kikozesa otya. Oteekeddwa kyesiiga budde bwonna,
oba olina kyesiiga omulundi gumu olunaku oba okyesiiga ogenda kwebaka. Kwegamba kikulu nnyo osome ku kizigo ekyo nga tonnaba kyesiiga, omanye enkozesa yaakyo. Kijja kuba kikuyamba nnyo okukuuma amateeka g'ekizigo ekyo ky'obeera ogenda okwesiiga. Naye nga kye mulina okumanya, ebizigo bingi nnyo 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 ebirimu kemiko eyo eva ku makovu ago. Naddala ebizigo ebibeera ebyokwesiiga mu feesi bingi ku katale kwebiri, naye ng'amakovu ago malungi nnyo mu kulongoosa sikiini okubeera ng'erabika bulungi. Gw'ayagala okukola feesi yo saaviisi, kikulu nnyo okozesa ebizigo ebyo nga biri mu kakemiko ako akavudde ku makovu ago. Singa liba litambula, we liba livudde lirekawo oluntuntu olwo olunaanuuka, kati olwo lwe babeera basinga okwetaaga, lwe lusiigibwa mu feesi. Ky'oba olaba nti baliteeka mu feesi, basobola okuddira amakovu nga 3 oba 4 ne bagateeka mu feesi, ne gatambulira mu feesi y'omuntu, ne gatambulira omwo mu feesi. Kati nga buli we gatambulira ne galekawo ekyo ekinaanuuka, omanya nti eryo ddagala lye lisigadde mu feesi yo. Ate abalala buli we livudde ng'addamu akwatawo ng'asiigawo ebyo ebintu by'amakovu, singa liba lireseewo ebyo ebinaanuuka, addamu n'abyesiiga mu feesi ne bibeeramu, oluvannyuma n'abinaabamu. Kwegamba n'abeera nga feesi ye agikoze bulungi nnyo ka saaviisi, nga ka saaviisi ako kavudde ku makovu ago ge mulaba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mbeere bulungi. Mweraba.